Wenna abadde alowooza nti ensonga za General Muhoozi Kainerugaba zaawedde, General akyayongera okutwitinga, akyayongera okukasuka obusagwa naddala ng'ayita ku mukutu gwe ogumanyiddwa nga ogwa X. Ogamba otya gwena ali Kampala TV 256? Gwe wenna yasalawo okuba nga tutambulira wamu wano Kampala TV 256. Nkwebaliza ddala olw'okuba nti wakola okusalawo okutuufu. General Muhoozi Kainerugaba ayongedde okuvaayo n'ayita ku mukutu gwe ogwa X n'atuusa obubaka obw'enjawulo. Ku mulundi guno tulabye nga General Muhoozi Kainerugaba alumbye eggwanga lya Amerika. Ojja kujjukirako wiiki eyo ewedde General Muhoozi ono yalumbye eggwanga lya Sudan, kyokka ate era yabadde aligaseemu eggwanga erya Amerika we yategeereza nti Donald Trump kasita anaamala okutuula mu ntebe oba kasita anaamala okulayira nga pulezidenti w'eggwanga lya Amerika n'abawa olukusa mu lunaku lumu lwokka eggwanga lya Sudan ekibuga Khartoum kijja kuba bamaze okukiwamba nga kiri mu mikono gyabwe. Kati nno eggwanga lya Sudan lyavaayo n'ekiwandiiko ekimusaba okubeera nga yeetonda n'eggwanga Uganda lyetonde. Kyokka nno General Muhoozi ye yavuddeyo n'abategeeza si Uganda oba si ye be balina okwetondera Sudan, wabula Sudan nga yo yerina okuvaayo yeetondere General Muhoozi Kainerugaba, era n'avaayo n'ategeeza nti ye si mweteefuteefu okuba nga yeetondera eggwanga lya Sudan. Newankubadde nga minisita akola ku nsonga z'ebweru mu ggwanga Uganda Okello Oryem yabadde amaze okutuukako mu ggwanga lya Sudan ne wabeerawo okuteeseganya okwabadde kutuukiddwako. Wabula olunaku olwaleero General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'atandika okulumba eggwanga lya Amerika n'ategeeza nga eggwanga lino erya Amerika we lijjudde bannanfuusi nga lirina okubeera nga lisasula olukalu lwa Afrika lwonna olw'ensonga nti bakozesa ebyobugagga byabwe n'abaddu bangi be baatwala naddala mu ggwanga eryo erya Amerika nga bava ku lukalu olwa Afrika lwonna. Wabula kijja kujjukira nti mu bukulembeze bwa Pulezidenti Joe Biden akyali omukulembeze w'eggwanga lya Amerika ng'essaawa yonna agenda kuba alekulira entebe eyo Donald Trump okuba nga adda mu ntebe eyo. Tulabye nga ku mulembe ogwo Pulezidenti tulabye ku mulembe ogwo ng'abakulembeze mu ggwanga lya Uganda nga tutandikira ku sipiika wa paaliyamenti y'eggwanga mu Uganda Right Honorable Anita Among bateereddwako envumbo ezibagaana okugenda mu ggwanga erya Amerika kw'oteeka n'amawanga agakolagana n'eggwanga erya Amerika. Ojja kujjukira nti bannamagye abawerera ddala basatu naddala abali ku lank za General nabo baateebwako envumbo okuba nga tebasobola kuba nga bagenda mu ggwanga lya Amerika kw'oteeka n'amawanga ago agakolagana awamu n'eggwanga erya Amerika, nga mu bano nno kwe kwali General Kandiho ono naye yateebwako envumbo n'ebyobugagga bye byonna ne famire ye byonna ne babeera nga tebakyakkirizibwa okwetaaya mu nsi z'abazungu naddala ezo ezikolagana n'eggwanga erya Amerika kw'oteeka n'eggwanga erya Amerika kennyini. General Kale Kaihura ali omu ku abo era abaateebwako envumbo kw'oteeka ne Lieutenant General Peter Ereru naye yateebwako envumbo nga kigambibwa nti bamulanga okulinnyirira eddembe ly'obuntu bwe yaduumira amagye ne gagenda wali mu lubiri lw'Omusinga olw'Enzululu ne gabeera nga gatta abantu abasoma mu 154. Kati bano nno baateebwako envumbo ng'era ojja kujjukira n'emabegaawo waliwo baminisita ab'enjawulo era abaateebwako envumbo olw'okudiibuuda ensimbi z'omuli w'omusolo n'okwenyigira mu bulyake. Kati nno ku mulembe gwa Joe Biden eggwanga Uganda alinyigiriziddwa nnyo obukulembeze obwo, wabula Donald Trump ojja kujjukira nti we yali akuba akalulu ng'ali mu campaign yategeeza entalo nnyingi eggwanga lya Amerika lye libadde lyenyigiramu nga ye akkiriza nti essaawa yonna teyandyetaaze eggwanga lya Amerika lyeyongere okuba nga likyali mu ntalo ezo ez'enjawulo olw'ensonga nti ensimbi z'omuwi w'omusolo mu ggwanga lya Amerika nnyingi nnyo ezigenda mu ntalo ezo. Kati nno wojjukirira nti President Donald Trump yawangula akalulu
twalaba President Yoweri Kaguta Museveni wamu ne General Muhoozi kw'oteeka ne Speaker Parliament y'eggwanga Uganda Right Honorable Anita Among nga bavaayo bayozayoza Donald Trump okuwangula akalulu ako. Kino ne kireetawo endowooza nti essaawa yonna Donald Trump osanga anakkakkanya ku nnatti ezaatebwa ku bakungu b'eggwanga Uganda ne basobola okuba nga baddamu okwegazaanya mu ggwanga lya Amerika kw'oteeka ne mu lukalo olwa Bulaaya naddala ensi ezikolagana n'eggwanga erya Amerika. Kyokka ebyo bibadde bikyali awo. General Muhoozi Kainerugaba n'avaayo n'atweetinga n'ategeeza the United States must pay Africa $100 trillion for all the precious human beings they stole from us. This is not a request. Kati nno General Muhoozi mu tweet eno gy'awandiise ategeeza nti eggwanga lya United States of America lirina okusasula olukalo lwa Africa obuwumbi 100 oba obutabalika 100 ensimbi eza $, olw'ensonga nti obulamu bw'abantu abangi okuva no ku lukalo lwa Africa bwatwalibwa era bwaggyibwa ku lukalo lwa Africa ne butwalibwa mu ggwanga erya Amerika. N'avaayo n'ategeeza kuno si kusaba wabula kiragiro. Kati nno General Muhoozi ono ojja kujjukirako tweet eno gy'awandiise emabega awo yavaayo era n'atweetinga bwe yatabukamu ne ambassador w'eggwanga lya Amerika atuula wano mu ggwanga Uganda wali mu kibuga Kampala amanyiddwa nga William Pope. Tujjukira nti General Muhoozi yavaayo n'ategeeza nga William Pope walina okuvaayo bunnambiro yeetondere President Yoweri Kaguta Museveni kw'oteeka ne bannayuganda ab'enjawulo olw'ensonga nti eggwanga lya Amerika lyali litandise okweyingiza mu nsonga za Uganda. Ensonga nno General Muhoozi yali ayogerako kwe kussa envumbo ku bakungu ba gavumenti mu ggwanga Uganda n'ategeeza nti kuno kubanga kuyisa maaso mu President Yoweri Kaguta Museveni era yawa ennaku ambassador ono okubanga yeetonze oba si ekyo okuva mu ggwanga erya Uganda wabula twakanya kulinda nnaku ne ziggwako nga ambassador mu ggwanga lya Uganda mwali era ekyaviirako omukulembeze w'eggwanga Uganda President Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo ne yeetondera eggwanga lya Amerika olw'ekikola mutabani we ate nga CDF mu ggye ly'eggwanga Uganda bye yavaayo n'ayogera. Kyokka era olunaku olwaleero General Muhoozi tawummudde era akomyewo buto n'alagira eggwanga lya Amerika okusasula obutabalika 100 eri olukalo lwa Africa olw'okubanga abaddugavu bangi baggyibwa wano mu Africa ne batwalibwa wali mu ggwanga erya Amerika okubeera nga bakola obuddu. Kati nno tubadde tukyali ku tweet eyo General Muhoozi yaddeyo akatweetinga n'avaayo n'akasuka tweet endala. General Muhoozi Kainerugaba n'ateeka I personally refuse to step on the blood-stained soil of the United States of America until they pay for the 12 million African slaves they stole from here. Kati nno General Muhoozi tweet ye n'eyokubiri nga ye ategeezezza nga nze omuntu nagaana okuddamu okulinnya ekigere kyange ku ttaka ly'eggwanga lya Amerika olw'ensonga nti lijjuddeko omusaayi. Omusaayi guno General Muhoozi gwategeeza gwe gw'Abafirika oba abaddugavu okuva ku lukalu lwa Africa. Ayongera n'ategeeza nti sijja kulinnya ku ttaka eryo okutuusa nga miliyoni z'abantu 12 ez'Abafirika abaatwalibwa mu buddu zimaze okubeera nga zisasuddwa olukalo lwa Africa. Kati wano General Muhoozi ayongera n'ategeeza nga eggwanga lya Amerika ku speed kwe likulidde nti baatwala abaddugavu ne bakozesebwa ng'abaddu ne bayambako okuzimba eggwanga erya Amerika. Kyokka essaawa eno bw'otunuulira ensi za Africa zinyigiriziddwa nnyo naddala eggwanga erya Amerika kyokka ng'abaddugavu be baayamba okuzimba eggwanga erya Amerika. Kati wano General Muhoozi awajja obusungu obwongera okutweetinga n'avaayo n'asaba eggwanga lya Amerika okubanga lisasula ensimbi eri olukalo lwa Africa era ye si mweteefuteefu okubeera nga ajja kulinnya ekigere kye wali mu ggwanga erya Amerika. Kati bino nno
byongedde okwongera okuteekawo oluwonko n'abangi okwebuuza kiki ekiyinza okubeera nga kiddako oluvannyuma lwa General Muhoozi era okuvaayo n'alumba eggwanga lya America ng'ate lino tulimanyi nga super power nga ne gye buvuddeko awo yavaayo n'awa ekiragiro ambassador w'eggwanga lya America atuula wano mu kibuga Kampala mu ggwanga Uganda okuvaayo yeetonde olw'ensonga nti eggwanga lya America lyali litandise okweyingiza mu nsonga z'eggwanga Uganda. Kyokka kino tekyakolebwa, ambassador teyeetonda ate era teyava mu ggwanga nga General Muhoozi Kainerugaba bwe yali alagidde. Kati avuddeyo era n'ategeeza Abamerica basasule olukalala lwa Africa olw'obuddu oba olw'abaddugavu abaggyibwa wano ne batwalibwa mu ggwanga lya America okubeera nga balizimba. Tulinze tulabe oba eggwanga lya America linaamuddamu wabula nga ye General Muhoozi Kainerugaba akyayongera okulaga obusungu bwe, akyayongera okulaga nti tannaba kuwummula alinga atandika obutandisi awa endowooza ze ezisinga alumbiramu wano ne wano, so katwongere okulinda tulabe ki ekinaavaayo naddala ngazzeemu okulumba era eggwanga erya America. Gwena gwentambudde naye wano ku Kampala TV 256 nkwebaliza ddala tannaba kuba nga subscribinga, commentinga wansi awo mu comment sections, sharinga ate era